Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya wasiibye otya? Nze Nurdin Ntege. Tugenda maaso n'okugoberera ebigenda maaso mu ggwanga bingi. Anita Among ali ku ndiri. Ebimuluma bingi. Agamba ebintu bimutambula, amagulu gamuluma n'obulwadde obulala. Simanyi lwaki tajjanjabwa, lwaki tutuuka okumanya nti mulwadde muyi. Obuzibu buli ki? Nga tuvuddeyo, Erias Lukwago, former Lord Mayor, ate Honorable, ebibye bibi. Anti omulamuzi Basemera yaganye okumuwa bail. Yawandiisa omukuku gw'ebbaluwa epeegi 19 annyonnyola lwaki Lukwago tasaanidde kuweebwa bail. Nga n'abamuvunaana bwe yali asaba bail baatuuka okwekwasa. Wabeera tutankanawo wakasomyako. Wabeera tutankanawo agamba akalo bwe kati ate paaliisha eno tebamuwa. Naye bakutwala ojjanjabwe ku mpingo. Mukyalawo ne looyawo oba ani gwe n'osalawo ennaku 2 oddeyo eruzira. Siraaji Lubwama mulina wano. Lukwago yali amuwolerezzaako ogutali gumu. Lukwago yali akuwadde ku mmotoka ye. Byonna nno mbikulangira obijjukire. Yogera mazima. Yali akuwadde ku mmotoka ye yadde bagamba mukodo. Neggwe yakuwa. N'okunvuga n'avuga mu kampi. N'akuvuga. Saturdays zaataakolanga. Kaakati Erias Lukwago wano owulirawo bulungi wengenda wewali ekibuuzo kyange. Erias Lukwago akwatibwanga ekivuddeyo kigamba ayina summons eza CDF Muhoozi Kainerugaba nga ayitiddwa agenda abitebye mu kkooti. Mangu nnyo oluvuvumo ne lufuduka nga lutulaga gwani ampa empapula ani gw'ogira kakati kankulage ku maanyi. Era ne tutambulira mu area eyo. Ndi Lukwago ndoza butamanya buzito bwa mukulu gwe yabadde awanki empapula. Naye mukulu ye tagoberera ku mateeka Muhoozi. Amuze mulina. Mukyala wange ngambye mmote ne tulowooza bya mangu awo addeeka. Bigenze okuweta bwe biti. Lukwago ali kugwa treason. Ne bail eyinza obutamuweebwa. Muze tuleke. Ne bail esimu tugyetaaga eno. Erinako bye tugenda okusoma. Ne bail eyinza obutamuweebwa. Ayinza n'obutateebwa. Siraaji Lubwama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mbalamusizza ku mukutu abafunye ebizibu Katonda abasaasire n'abafuniddemu ngero okumwebaza. Ndi mawulire gano agagenda onoonye enswa zaagudde wali nagavaako. Nkulaba. Ndi ku mawulire aganoonyereza emabega w'amawulire amalala. Geekwese. Mu kitongole ekiwandiise kye bayita Third Eye Media Center. Leero ng'oyogerera wansi bulala Siraaji waffe yabadde ki? Era nga Council Alex Bashasha yanyambako kukiwandiisa. Nga kikwata ku bantu abatafunye bwenkanya mu nsonga ez'enjawulo. Bafunye bangi naye nasooka kubafunira ku BBS telefayina. Program singa gwe mulamuzi. Bingi bitwakyusa bingi ebyatulema. Era programu eyo Right Honorable ejimpa mu Parliament y'e10 bwe yaggwako n'enfuna endala ya David Senfuka. Naye eno nenjirekawo nga ligisalinga era nga nkyagikozesa. So alina ekizibu kyo wenna nkikwatako ne kiba kikwata ku muganda wange mubuulira. Kino. Ne biba birimu abasajja b'amagye ababba ettaka abo. Oyinza okutuyamba. Nembyogera. Ne bano basimaya taata yafa nze ne batampa mu kika mbunze simaya taata banzaala walala mama waffe yali wampita bwe biti. Badde deputy mayor e Makendi.
twasanga ettaka eryo okuli eddwaliro kati libayita lifalo nga liri ku grade 4 lyalina eka 2 ne bajja nga bazibba wasigalawo ezo entono ne tulwana ne Moses Kalungi ono gw'owulira alwanagana Moses Kalungi mumanyi omugagga oyo Bill Gates ne tufuna liizi yaawo mwe mwalwana ne Bill Gates yalwana naawe mufune liizi era twafunanga abazirakisa ne bajja basigako langi olumu monita yasiigawe nga tubayita ne batuyambaga naye finally kati eddwaliro eddene eryeyagaza naye nga terina space kuba waali wateekwa okubaawo n'ennyumba z'abasawo nga basula babbali abantu naye ekiseera kyatuuka nga ne Kazambi wagenda baali bagenda kuliggalanga abantu ono Kiruddu bannabanja right honorable ne bajja Dr. Diana najja buli omu najja nagaa tuteekwa okufuna onteeka sespo ne baka ku ttaka ly'omusajja ne bagamba batutwalawo wana Ekiruddu nagaa mumpe ssente nagaa nti yaffe twasasudde dda mu Buganda Land Board nagaa nti ate ewe ekibanja nti kale bagenda okwebuuza ettaka lyani lya public service lya Buganda Land Board nemuwa consent naye kati tebamusasulanga naye sente zaavaayo zisinga ani aziri olwo anti kati tugenze wa mpandikidde nkoze nga busobola wewayigigi ogutandiseeko mulimu abali mu ministry ya health mulimu abali mu baminister mu Kampala mulimu bali okuba mulimu ba KCC ba director wa health mulimu lyenkana ky'obunene eki ero lyeba kukunyula ku ettaka eka 2 kitundu awe makindi awo sosipolo walaga ne eddwaliro libe kuba kati lirina omulyango gumuula obufunda eyingiza omulwadde ayingira awonye afudde mwenna muyitaawo afudde n'awonye muyitaawo lirina fashion yemu ng'ey'Ekiruddu kati ebyo byebimu ku bizibu byekwatako byokolako nandibadde nga nti kino ettaka mulimu Abaganda Land Board kambireke niwe kibaamu jjeno g'okiyingiramu enamba eri mmeka ya Siraje Lubwama abayitawo ku WhatsApp eri 07 08 702 164 naye oli wawuliranga omwami nadduka bamubuula tebamusasula oli yamujja ewamukatuliki nga yafumbira nyaga gikomawo eno n'amusiramula kati bwe yafa yaleka alaami bano baga nti ate gwe bakuzaala wano ninga mukiraamo mwali ne batamuwa eri ku WhatsApp eri 0772 455 291 bw'oba togisanzeeko teekako WhatsApp otegisangako naye kano akalala kabeerako buli kiseera koola nze nange kannange ebyange ne mutumalirize lumu naye nze nja kulanga edda tusooke tugende ku nsonga Siraje Lubwama obadde ogoberera Erias Lukwago Lord Mayor ensonga eri ki lwaki omusajja ku nsonga zonna ezaateereddwa ku mmeeza ezirimu obulwadde obutali kika kimu ezirimu okulongoosebwa okutali kika kimu n'ebirala n'emyaka gye n'okuba nti toyina nsonga gy'owa eri awo oli n'agamba nti ku buzito bw'omusango n'omuntu bw'ati ne bw'ati omuntu gwe bwakwata ogwa okusamoninga tumaliriza ate trizoni lwaki Lukwago teyaweereddwa bbeeyi eyagimuwadde teyabadde na instruction yagimuwa eyamumye naye talina instruction jjukira nti ebintu ebimukwasa tebitandise jjo byatandika 2024 oba Novemba lwa Besigye ne personal assistant we political assistant we Obedi bwe yagenda Obedi Lutale Kenya okulonkinga akatabo ka Martha Karua oyo gubaganya okuyingira mu Uganda omulundi omulala n'akwatibwa n'akomawo nga tayise mu immigration nazenga mugumu era kati mu mateeka bw'ogenda n'ogamba nti Lukwago akyali Kenya oba mutuufu Besigye kuba tewali kya naye Lukwago yasituka n'agenda nayo passport ze tebazifaako kuzikola ki kuzijjayo ndowooza yemu kuyandibadde evidence bwe twakusanga ogenze Kenya na kino kya ekiraga nti wagenda Kenya kiri kino
era mu bintu byonna nga bakukutte ogw'obuyeekera basooka kukwata simu. Bakukwata ogw'obuyeekera basooka kukwata simu. Eza Besigye nalaba basaba application ate bazibawo, naye nga bamusanga nazo. Kiki ekiri emabega w'ekyo? Nze bwonkwata bwoti nga bwakutte Masaka Luwaye bagitutte, esimu bagiboyeddewo. Bamanyi baagala okugyamu kuba mu intelligence mubeeramu simu intelligence ne mu mada ani gwabadde akubira ennyo. Nalaba ne Okero wane wammwe wano mulamuzi nga batuggireyo gundi za essimu ze wakuba egundi obadde olaba ba ISIS ng'olaba obutambi bw'abantu kuga bajjayo essimu yo abadde ayogera ne gundi. Kati ekikwasa Lukwago Bannayuganda tebannamanya ani alina obuyinza mu ggwanga lino. Tebannamanya. Nga 15 January balonda Pulezidenti Yoweri Kaguta n'afuna ebitundu 72. Naye amateeka agasinga tegava wuwe. Gava wa mwana. Mu kino ekisanja. Kino ekisanja bakiyita batya? No siri. Hakuna mchezo kyali kiri naye abantu bakyeza. Abantu basigala babba. Ekisanja kino wetulabidde obuyinza bwa CDF nga buli ku level eya CDF eya president. CDF n'atuma omuntu nti Kabanda genda ogobe speaker nga CDF uleko n'omusango nga tekozeseza poliisi owambe n'ebibye nebabiraga naye nga CDF y'omu ng'ayita mu kibiina kye kyayita activity si kya byabufuzi kiriwo okumobilizing abantu naye nga kikola byabufuzi naye nga ate CDF at the same time yagamba nti ku luno Kyero ye esazeewo okuwagira sipiika n'omumyuka we. Era buli memba wa CDF alina okukikola ki? Tuli awo ku mugongo. Abantu ne babuukira bannammere baga nti Kabanda najja ne information endala. Nga wayisa akabanga. President Museveni yali alayira wali ekkololo. Omukulu antumye tukozeyo ttaano. Teri kuwagira muntu tujja kubabuulira ekiddako. Ne mu myuka we akola ekintu ekyo nga gubagamba yakamala okutambula Uganda yonna y'omu ku basipiika ataabuukawo disitulikiti n'emu. Akolera mukamaawe. Anoonyeza president akalulu akake yakaggala n'agamba nti electoral commission na bano bajjeemu si batuuze b'e Bukedeya. Bajje mu register. N'alangirirwa unopposed. N'afuna amaanyi n'obuyinza obugenda buli. Teri CDF yali atambuddeko na president. Teri speaker yali atambuddeko awo. Era ye mugagga yekka abadde talya bintu nga yeekwese ng'omusezi. Ebyabirye mu lwatu. Kutali kabbe. Agamba naye awo mulabawo nti erisomero nze nalitandika lyasomesa bannansi. Muliraba lino lya sekero kino ekizimbe nakigulawo mukyala Muhoozi. N'ababatiza n'ebitiibwa. Katonda mwana mwoyo mutukuvu. Awo nagenda mu drink. Katuliki mulungi. Ye speaker asinze okukyayira papa. Emirundi egitamanyiddwa. Era ebintu bwe mutabukako wano ne bamusibira mu nju bamaze okujjayo abasirikale afuna akakisa asanga his excellence Yoweri. Bwembanga mufuuse mugogo gye muli neewugulemuko tambulemu musooka endeke kintu kikke aga nti wandibadde olwolagawa nti mbadde ngenda kaawe wa paapa ngendeko e Roma muleko papa tayinza mugogo kuba abadde amwana obubaka n'amuleeta waliwo president we yamublocking nga tayagala mulaba kati nina obubaka obwavudde obwo e Roma papa alina obubaka bwo najjira okwo kati n'afuna tiketi n'akozesa obuwumbi Tayebwa bwe yagamba 56 n'afuna ekifo kya seeke president naye n'amuyambako ne bakuba Kadaga. Kadaga ku ssaawa esembayo bamuwaayo 8,000 oli baali bamuwa 16 agenda okubira nga Tayebwa agamba
naye ddala bannange ensi eyogeragawa tugula ki ekyo nfulumya ntya obuwumbi 56 kintu kyesigenda kitalina musaala message etuuse era ndowooza yalinga whistleblower tayebwa muhoozi agenda okubagamba tugenda kubawulira ekiddako naga musajja wattu badde nvuga buvuzi siina badde ntula mu mitto wano mitto ate guliko mwandabako mu lago z'amabaati nti nedda n'oyo mumuwe nalagira abantu abani babawa ne tayebwa tukuwadde obwa deputy ate nekiba kaakati nno engambo zitandiikiriza bofe jangu wesimbe sibimanyi nabbimanya mubinteekako buteesi neze engatto z'omukazi nzisobola mwagala kundeetera bizibu mundeke oda nejja okuva ewa kutoka kwa mukuubwa bulldozer ne CDF yambala engatto genda kuyimirirawo nzaani agaana najja nzaani akuba embuga obuyinza era mukulayira abantu bannaye nebaza Katonda nebaza CDF namba 2 okubanga yandowoozaako nekaddaana yindi mu malowa gange eyo nebandeeta Katonda yeebaze kaakati Museveni pulezidenti waffe akyagala nnyo ng'otegedde mu mutima nti yakuwadde nti obuyinza buva eriye eyo oba omwana so si kugamba nga Kadaga nakola nnyo naye bali mu pitu tugenda kulonda nafumba ekijjulo bwabagabule balye abakuba enjiri esembayo mundabiranga ddala emmere bagirinnya tebagirya sajja bakambwe kati ono atayigira ku kiri naye yafumba emmere naye bagirinnyamu eyo indicata nti woolaga tolabawo si wewoteeka okulaga tayagala ogaye nti nze neereeta tokirowoozaako era olumu baali bawojja nti ba MP bajja okulonda simanyi president tayagala kumugamba nti nze nakulonda nti ki nze ffe twakulonda nti parliament emulonde mumulangire ayagala kugamba nze najja nzekka oba wamuyambako bati wamuyambako President Museveni atuuse ku muntu amugaye mpa akalulu nkulaba akati awo tuvuddewo tuvudde ku Seeke tuvudde ku ki Lukwago agiramu wa yatandikira nno era wogambire nti tamanyi buyinza emirigo zasooka mu General Court Marshal nga yasinga obbawo omutawaana General Court Marshal kyekyaliyo anti nga Besigye bamuleese gye bawolezanga Besigye nga Kaluwa n'aba MP ne bakanso okulala kuva mu nsi ate bannajja yasooka nakkiri ne bagamba omusango baguwidde era bagwegaanye wayitawo omwezi ne babongerako ona Dennis kyono naye mwali naye basaba amendment ne baga nti oba mukoze amendment katulina ttiimu ndala y'abalooya n'omusango tetusobola kukola plea of guilt oba not guilty kubanga eno kooti nkyamu olutalo netwala ebbanga eyalutawulula yali Chief Justice yaliko muserere olwo olukwaga akutte wansi ne waggulu agamba wano tetugenda tetuguwulidde tetukolera balwanagana ne yali principal judge then nga yeeyitanga mulamuzi kati olwaliro ye mulamuzi ate kati ono olwo balwanagana abagamba eno kooti tekkiriza tesaanidde tuwuliza kati olutalo lwa Lukwago ne Besigye ne gavumenti luvudde mabega Lukwago ng'afuuse meya yatandika okutambulanga ne Besigye mu motoka emu baatukako ekiseera ng'avudde ku bwa pulezidenti bwa FDC n'atandika omutambuza wabweru wa Buganda ng'ayagala kumutunda mumulaba ono mumulabiranga ddala ekireetawo obuzibu wakati awo gurupu endala ya NRM ate ereeta Bobi Wine countaringa gundi eyo mission eyo ey'okutunda Lukwago ekyo sikikaanya nakyo tasobola kikkaanya nakyo nti nno era sikukakaanye nakyo naye baleeta Besigye gurupu endala ereeta Bobi Wine okukakkanya amaanyi gaani ga Besigye ne Lukwago sigamba nti NRM kuba group nga ya NRM ekitaddemu ssente
balanze n'olunaku lwe bannagiva mu people power okudda mu Nuupu eyali mugenzi Kibalama. Kati olunaku lubaawa bali bagamba mumusimagira tulina kuluwa kati kukikola kati surprising omukulu agenda okutegeera nga kikoze eki kiguse naye nga nabo baliko cause naye bagirwanira walala ne bakiwandiisa president abuuza Lwakojo webuuziza kwani ng'owandiisa ekintu ekyo kati salawo okugoba oba okuwummula Lwakojo n'awummula ng'ekisanja kye kikyaliko Lwakojo waaki mwelekete commission mwalimu Lwakojo ne bamugamba batya okukugamba owummula ekifuba oba okwewummuza nga lwaki bamuwummuza kuwandiisa Nuupu lwaki okwakkiriza Nuupu okwewandiisa ng'ekibiina ye yali alina kigaana y'okukirwanyisa Kibalama bamubuleese bamukutte bamututteeyo aze yeeganye kibaguzangako ebyo byonna obitegeera nekibalama byonna kati abaali balowooza nti ono ajja kumalamu oli amaanyi kituufu yagamumalamu yanywa amanywe n'atwala n'agenda n'afuluka ate nga mulala nnyo n'afubutuka nga mulala kubanga enzija ye yali ya byewuunyo nze musanga ku kooti Bobi Wine anti corruption ng'ekyasotola eri ekololo nga ze kuwoza ttaka lye gundi amuwaabidde ambasada Kintu Nyago yatutte ettaka lye Busaabala nti Bobi Wine yabbye ettaka omusango tegwatuula ne lawyer wa Kintu teyajja mbuuza Bobi Wine agenda okusaba deeti endala bavaayo mugamba nti owaayi lwaki obubba ettaka lya munno ne mutateesa mukanyi nagamba nkubuulire ababba ettaka baliva mu Buganda Land Board n'eryange balibba naye ubamala okukola ebyalo wali bajja ewange mu One Love Beach ne balya kati abantu balowooza nti nange ndi mu kakundi ako naye sikaliimu nezzayo amawulire ewa Kintu omusajja asali mu ttaka kati nali nkyamubuuzabuuza byonna kati nina abakulu be ngenda okusanga baali mu people opposition njogera na muyimbi ebiseera ebyo mpulira omuntu ayogera kusinkana aba opposition nambuulira ekifo ne ŋŋendawo soda wa 15 naye namunywa naye ekipa bbiri kuumirawo budde ne bajja Basegona Kasozi baani ne batuula balulume banyumya agamba njagala kwesimbawo ani agamba akantiiti Bobi Wine agamba ababaka akyali n'enviiri ze mulaba nga tewali amufaako nakiddamu ogwokusatu Kasozi n'amugaa gwe yogera oba serious Kasozi Ibrahim owema kindi facilitation zo genda ompe budget nja kusola half of it kola budget nja gifunding nebatuula nga awantu ne bakola budget neggwa ne baweereza Kasozi Ibrahim nga ne Kintu Nyaga alina watuula noono yeesimbawo nabo ne bakola strategy ez'okukola ki okugira bagenda okumaliriza nga abantu bakoze abavubuka bewandiisizza mu bino baga nti muddeemu mwewandiise nga bayitirivu kabonero fasidalere nagigendako nga enviiri yaziggyeko dda nga ebyobufuzi byayogera olowooza nti abimazeemu emyaka 7 nkulaba ne bawaga sebe ne bamukuulamu obukadde 12 olunaku lw'okulonda ne bakwata Bobi Wine n'abawagizi baawo ne bateekawo ku poliisi kasangati nakalimu naaka akalulu pulezidenti nga bamuyisizza eri bamuvugisa tukutuku naye nga alina okugenda tukutuku zirina teete kitata amutwala eno ono amutwala eri bagenda okudda nga akalulu bakamukuba akawuse buva omuyimbi afuuse munnabyabufuzi awo teyakoma awo nakola by election 5 okuva eno mu Western nga zonna ziwangula nkulaba bwatuukako yeebugiri eno Jinja bugiri yali Lunda Asumani president ali ku TV 2 alaba NTV ne NBS naye nga alaba abantu be batono bali ba procession eva eno mu industry eri yampitirivu kiki kino ani akireese ani akiri emabega climax yali Arua olwo bali omuntu ogwo
opposition Amabike bani batuuka aluwa nga yagenze kuwagira Obi we ne bamutuuza mu ddagala nti Obi mutuufu naye asobola otuyisa wano yono FDC yaliko mu DP oyo yekka ate kati baali bamutegeerera era n'ayitawo kwolwo amasasi tegavuga emisango ne gijja bakubye endabirwamu ya pulezidenti ejjinja peva oba bulletproof ate peva egyaseetya n'emmundu zaabadde mu woteeri omundu aganye siraba ku woteeri wawotera ga tewabadde n'emu ogw'omusango olowooza gwafiirawa gwafiirawa ogw'emmundu anti nga bw'ogaye ku misango gya terrorism guli gwa mmundu na guno gwa mmundu ogwafiirawa ogwa Bobby gwafiirawa mu kooti baanoonya obujulizi ne bubula Sseggo n'atubuwulira nti ababa bali ggulu kiranti be ne babatwala eggulu mu ofiisi ya president abanaamaka mu buli kitundu bamalayo ebbanga tebamanyi kyebaayogera era takibabuuliranga abanekirayanti we Bobi Wine eggulu nga balinda court process ne bamutwala n'abasibe abalala baalimu ne bagamba bakuyita ne mukyala ne bayita Bobi Wine n'omukyala we totema ekigambo nze kugambye gwe mbijjako mulamu bali eggulu avunaanwa kukuba mmotoka ya president jinji n'okusangibwa n'emmundu ez'enjawulo makkati awo wakati bamuyita nti president akuyita ekyo si propaganda bayogera ki gwoba oyita propaganda genda ng'ojja olaba events musango ki gwe bawabidde Bobi Wine ogumusinze emisango gyonna ebyobyokulonda ne Besigye bukyabangawo era nga naye tegimusinga biba bijweteka nti olumu exactly nga bw'ogambye nti bwe biba bijweteke waliwo ekirabika nga ekitali kijweteke bakuttemu emmotoka bulletproof bagamba nti erina omusolo gwetawadde tweyagetaaga kuddamu gikebera okugikebera bagisanze ng'eri bulletproof bagamba nti eri bulletproof naye ebanjibwako obukadde nga 3 balance tegwali no milioni 3 president agambye azisasula mugireke ani agamba president Yoweri Museveni Kaguta tubahabulwa nti agenda sasula omusolo gwa motoka yani oyo agenda kusasula abaleveni nti motoka ya Bobi Wine president Museveni yagisasulirwa omusolo tewabeera mu Uganda ng'agamba ogisasula nze bimu mba mmanyi bibozi omanyi abantu bwagala nnyo okwonoona amannya g'abantu kati kankubuulira ebiboozibozi Jeno Muhoozi Kainerugaba omu ku bantu abalina ba followers abangi ku X ye namba emu mu Uganda kati waba namba emu mu Uganda okakasa otya nti kino kiki kino si kiki bakasa otya nti kino kyayogedde kituufu oba si kituufu waliwo kyaleeta ne kikuggyako enviiri ne kiyitawo ne waliwo kibagamba ne wayitawo ebbanga ne baga fake ignore ani handola we ku mikutu egyo bagamba Andrew Mwenda n'omusaala agufuna bwe bagamba naye obutuufu bwakyo simanyi jjudde omubuuzi n'omusaala ogufuna naye alina byawandiika ebifu yatadde ku X bajja bagenda mumuwa bbeeyi temuweralike Andrew Mwenda yagenze ku X eya Mwenda eya Muhoozi eyiye yayogedde bibi n'agamba omusajja bagenda muwa bbeeyi temweraliikire yabadde ali awo nga mugamba ogirabako nona kuvu waliwo lwe yagamba nti pulezidenti yakwata abayaye b'eddagala baseefuka profesa gwana n'abawaseni bamunyagulula kubanga ali Sinai ogambye ekigambo kiddemu nkiwulidde wali ogenzeeko scientifically n'obuuza abantu abo engeri gye bakolamu n'okitegeera Mwenda naga nti I'm very sorry ndi ku maviivi era byonna abikola Mwenda akakkana bukakkanyi tabadde muntu wa busaako teyaliiko wadde abadde advising aba president mu nsi bbiri Rwanda ne Uganda Mwenda si wa bulijjo agende Kagame n'abiyiwaawo n'alondamu byayagala n'ono n'abiyiwaawo n'alondamu byayagala
kati ali wa first son. Mm. Akati mbuuliraako amanyi Uganda. Oyawula otya nsalosalo ogikuba otya ku Piero Yu ereeta speaker nereeta deputy nereeta president gwalonze eri ku bwa defense abadde attorney general neno nemuwaayo ekifo nereeta abantu bonna nereeta Balamu awo no Balamu abadde naye era agamba yamusinzanga Katonda kati allegiance eriruddawa wano ew'omwana no enkolagana yaabwe kuba negwoyogerako Anita yatuuka ekisa n'agamba ku misinde gino gibagamba gibalyawo sente Kagasumba agamba Toyota yazirya ne Kawanda yazirya tewali accountability waliwo ne MP eyali ku commissioner nagamba bazirya. Oyawula otya allegiance ye yagamba nti kyoyagala kyonna nja kikkolera wansi w'enjuba ng'enjuba tennaba kuziba ne bamugamba tukulina tukusenye naye ng'amaze okuwandiika etteeka Anita Among eryabafuna ssente mu makubo agatamanyiddwa bakwatibweko n'omukono gw'ekyuma. Era we nali Ssemujju nga naye tannayogera ne magamba nti etteeka ligenda mukuba Ssemujju n'akyogera ne mu parliament ne mpita ng'agamba nti I'm not a victim. Nga nti tayimulute oli victim oba toli kati mbuulire ebya Anita Among lwaleero kati mbuyaga zikunta asinga okuzina agaddiikuula gwe batwala azina akaaba Kadaaga kuba Kadaaga bwamukuba yaddayo n'akaaba ne baga nti President Museveni aluguddeko Musoga n'agiyitako yamurehabilitatinga namugaa gwe oli omu ku abiri abagenda okuntwala okwewaaniisa nga nesimbawo ne sente ziizo ogenda okole mobilization namukubako enfu Kadaaga n'ayooleramu n'abanuupu 12 plus bebaali babba naga oyo temumubba ekifo kyogenda Kavule ne badduka ewa maama weebale otuwonyeza obubbi senga yajja n'ayogera nabo abo ne principal n'ayogera nabo ani gwe batwala serious singa Kadaaga ayimirire Busoga n'ayogera n'abanuupu olunaku lumu ne Bobby n'abayita Kavule balagawa Bobby yagenda wala balagawa bagende wa Bobby nze bwendaba 57 Bobby yayongerako bameka kisanja ekyo ba MP ba babiri mukwano gwange omusibe yagamba twagala ekitone nnyo 10 mu Buganda ne mu Uganda nupu ngegalako ababaka 10 kitone nnyo era tujja kujjayo gyonna gy'oli kasito baamu embaliga bootu bagenda okukyanga naye bamukasuse paka kati awoza kumukasuka kibeeraawo naye kati n'okukuttira abantu mu famire ate ne batandika kuteekako ekigambo kyabwe bakikuteeka ku ggwe bamukola bubi naye waliwo akantu akagenderera akali awo ogenda okizuula mu maaso eyo nti kaakati Lukwago bw'amala okuliya obwa meya atandise okutambulako omukulu amulabamu potential etwala ekintu ono ajja awandiisa n'ofu bakimuguza mubasooka okukiwakanya n'obutakigoberera Suubi group ng'ekulembera Betty Nambooze nuupu oyo njogerako naye nasajja yayingidde mu pulaani yaffe ey'obufuzi naye tuyagirawo ajja luvannyuma ng'alaba weevu egenda emulaga nti wano wooteeka okukola ki okuba yannangirako munamuga atwala akabuzi yagala bakasonda busa Nambooze bakireka agenda okulaba nga weevu ezze bagiyita asigala talaama n'agiyingira biri byonna n'abyegaana gwe gusoose okubyegaana si gwe gusoose Nambooze si gwe guno gwasooka Nambooze yali tulina waba mukyaka nga tannayingira mu enforcement nga tannagenda byamateeka Nambooze bakireke bamala munyiiza kumujwetekako bisango ku CBS ne bamutwala Luzira tugenda ne Sebaana amugjayo amugamba njagala kubeera life president bamusimba kaadi ya life president ya DP
Sebana. Olwo ayingira Namabuza teyali wa DP mu ntandikwa ekitegeeza. Yali wa NRM. Ate train waba muchaka. Wa muchaka awedde. Bane gundi n'anyonyo omuggo bw'ati. Simanyi gwe gye tuvudde wala. Malaba. Mukwano gwange Nambooze. Ava mu NRM bava ku kyomusi bakebi. Nali ngenda mu US okusoma. Ali limited yansedde biiki. Omunega yira kansa ngenda kuwasa kufumbirwa sekuwasa. Ku engineer bakireke. Namugamba ate ku limited osendisa sitamye. Jya kutwala. Nga limited ono omuntu wafu wa DP nnyo ayina life card naga wa DP siddamu. Embaga siraje kakolese nakwanjula ngikuweredde bwerere ne hane mundu gikolere wano weeks mbere nanze sasula. Wakiyimirira mu bw'otyo embaga ye. Embaga yo sajiriiko naye nalika ngamba omukino mu America kino gomono omuntu okuwa venue ate si gwe nali nsoose okulaba tutandika naye simanya wali omukka simbagane Reverend Bakaluba atutwala asoka kusuula nze n'ayita eno paka kireka n'asuula Nambooze we baayawukana luvannyuma nga basinkanye mu byobufuzi ne bajjengana ate mu nuupu ate ne bakati baayawukanye omulundi omulala. Ebyo ebyobufuzi tebirina mugu kakati ekireeta obuzibu. Kampala eno ye senta y'ebyobufuzi y'entabiro. Batuuka ekiseera bagamba nti omanyi nti waliwo aleeta Mabikke wa road mayor General Sejjusa Mbabazi agamba no Lukwago ate abantu nga boyogerako balina NRM. Kampala esalwawo kasita bategeera nti tusobola kugitwala tunaaba omuntu gwe tunayitirako omunafu. Era etteeka eppya Lukwago lyasinga okuwagira lijja nga lyagala kulwanyisa ani Sebaggala. N'addusa balisayininge mangu nelisooka likubaye mu kisanja ekisooka. Emyaka ena teyagimala mu ofiisi. Etteeka lyali ki? Etteeka lyali ekkadde. Lyali lirina baleeta eppya okuva mu KCC okudda mu KCCA. Nga lirina ebituli bingi naye nga Lukwago labamu benefiti za kubaani Sebaggala. Opposition eyeekuba yekka. Kakati bwe batuuka okuseera oku Besigye agamba olwo Sebaggala akubwa avaawo. Babazi amatiza President Lukwago gwe tujja okusobola okukola naye. Amama Mbabazi. Sejjusa agamba no this young boy Mabikke. Bagenda mu kalulu Sematimba waali. Yazzenga NRM. Kati Sejjusa akiyingiramu yali coordinator wa Security Source aleeta $8,000,000 azitika Matovu Francis Buto bo wamuwirako. Buto yes. Azeta wali nga ku Kampala mu office ya SDP. Buto mumanyi musajja wange. Nali muzijja sawa 8 nga mpyawo ebiri. Gundi afunye Lukaaga Sematimba. Mu kalulu ako mu wikeze Lukwago Mabikke yasinga okugaba ssente. Bafunyewo n'endala baziwadde ba official ba Electoral Commission. Kalulu kabibwe on behalf kulwa Mabikke. Kulwa Mabikke? Bakabbira Mabikke. NRM naye yagala kukabbira Lukwago. Party emu NRM kati yerwana naye nga candidate gwerwanyisa siwa gwe yagala babeerewo si waabwe. Siwa balina Sematimba. Ya Sematimba Malagadi ku just kutuusa mukolo. Bwe batadda mu mix. Naye ngeno bo baagala Lukwago. Kati bajja ekyo si kigambo. Akalulu bakabba. Okwo si kusala kigambo. Akalulu bakabba. Mpulira. Naye bakutte gundi bamukwatidde mu nvanga bba. 2011. Sematimba. Wabbakuli bakasaza saawa 4. Bagenda okugyayo boxes za Summit Vyunga obwa Mabikke bujjudde. Boxes zijjudde. Kololo eyo mu bifo ebyo. Waliwo byayita no-go zone. Kati nga bw'olaba Kalangala okulonda kubaddewo. Waliwo ebizinga by'otagenda naye nga ate bajja kunonayo obululu. Wakiri speed boat ekoleki. Kati ababunona gwe gundi bamusibidde eno ku kidyeri ku lukalu. Kati ezo go zone tojja kusobola zigendamu. Olaba bode tebunayingira amazzi nga box 17 ganzi nsumulule.
ziriko siru namba ndala naga kaze gyendabe oba nja kujja nabo babutufu babukyamu kati oyo avuga bamuvuga eri kuba ababadde baga nti tebaleka kintu kyonna nga tebakiwadde ssente nga pulezidenti annaba kujja era pulezidenti n'abasuubiza ensi n'eggulu ebinajja bye binajja kujjako mukene gwe yabaganye mukene mugere soke muleke tujja kubuuza ku bakugu tubale engeri entuufu gye tukola ki naye engeri gye muwadde ono akalulu yagambye dda nti bakamuwadde mu speech leka naawe engeri gye muwadde ono gyemusazeewo okuwona akalulu Nabbanja ne ono omobilizer we muddayo mutya nga akalulu kagaana nga bwe kagaana egende Kawempe North nga ssente baazirya so ekyo bwe kimala okuggwa batuukirira pulezidenti bamugamba kyetwakugamba luli kikyamu mbabazi gundi ono abalala basejjusa akalulu kaddemu nga muvuddemu Lukwago muvuddemu ne Ssematimba abalala bavuganye bo bakyali ku mabiki Ssebaggala yayiwa ddiiru n'agamba His Excellency nze naleeta mabiki era mabiki eyandeeta saagalangako Ssematimba naye mabiki mubi nnyo okusinga Ssematimba tojja musobola ayinza n'okwokya State House tojja musobola mu Kampala kalulu kaleke kagende nga bwe kakola ki keetemere ekkubo jjukira gundi bagamba mujja mubangu nti alina we yasomera we yakyusiza amannya Olukwago omusango oba mulwana oba mugatta ekintu kiyise Ssematimba gundi bamwongera miliyoni 600 ani mabiki bannange Polo kirabika Electoral Commission tebagiwa kuyisaawo kyabwe n'abaana tebaabawa bakafumbe bano mutabani wa Kafumbe Mukasono yali Nankizende kiriko Kampala University bagamba nawe tetujja kakuuma mabika avaayo n'obululu 4 mu Kampala yonna bw'ataafunako muna mu constituency yalinga mu mitwalo 2 plus 3 kakati Lukwago ajja awangula akwata alliance ne Lukwago bamugamba emmotoka ya gavumenti ogitambulizaamu musajja wa opposition agamba nti nze nja kufa naye bagenze babiri nani ne Besigye era babadde aba babiri ne time bwe yatuuka weni byanyima n'alumba president agamba mwami wange mute badde nkusaba amugaa kale genda okola arrangement alaba kanso Kalibala alaba kanso Mpanga bagende Luzira Besigye abagoba mwemba mwogera ku bya Beiro temudda wano mukole ku birala eby'omusango gwange ebya Beiro mukole baleeta Martha Kaluwa ne Lukwago baga teri Beiro ya bagala eri ku merit teri ya nkusaasidde nona agamba wa kati ate mutabani wayingiriramu tukulinze ku independence tukoze ebisagala bigenda mu nnyo kuba yaddeyo difference ye sinagisomako naye senkakasa nti yeeganye ebintu ebyo tujja biraba muki maaso awo mu kooti naye nga yagenze okwegaana ng'akoze ekitakoleka ate yakoze eki CDF okuwamba munnabyabufuzi okuwamba looya w'omuntu omusibe poliisi n'emala ennaku 2 nga bagibuuza aliwo nti tetumulina owa poliisi nga gwoteeka okukwata tetumumanyi katukole geno inquiry mumutunoonyezeeko nti temujja kukola registration omukulu avaayo agamba nti I have arrested the fool kwekisye simanyi oba handula yakirabye oba kiramuyiseeko naga nti eri kibamukozi kinsanyusiza tokya gyagenzeemu sanyuse celebratinga drills azikoze aziwulidde poliisi tenyega paka nga bamusuulidde omuntu nga naye n'okumusuula amaze kugamba senga tabadde mukazi wange omwagala wange Charlotte sandi kutadde atera nnyo okuwuliriza abantu abamu olwo agamba senga maama teyagambye kino gwe ono wa IT yani yabadde minisita wa IT kati o health bali omu gwe mbadde ngenda kukola ekigambo kyota maama yaŋambye nkulese
taata senga siyaŋŋambye kino senga ggwe oluwala nkulaba kati evaayo bakritiki abazito Medadi yavuddeyo naga nti mmanyi nkutya oyinza n'okunkola oluvannyuma lw'okwogera bino njagala obinkole nga mbyogedde nkulaba n'ayogera ebibye ne munnaddiini omu okuva emityana n'ayogera ebibye negundi yamugamba nejjowenyonyi naye n'ayogera ebibye fere tugenda kukutya n'amugamba gwe wootandikidde gwe gwenzizaako Kabanda wawulidde kyagamba ti ndi mitala w'amayanja eno naye assignment gye bampadde kujja ku bwa Oloopu tuteekeko waffe gwe ekyo kibuusabuusa ate Loopu etteeka teribakkiriza etteeka likkiriza Kabanda okufulumya MP owa PLU okugoba sipiika ate yamugoba yamukola ati ate yamugoba yayogeza maanyi bw'ayogeza amaanyi n'agamba mulonde gundi era ne bamulonda awo teyagamba nti mbukugjeeko nekino bajja kuteekawo okulonda okukyusa mu tteeka kyangu nogenda mu palamenti kuba namba gyeri n'abateeka okukikola webaki ate oli anyiga bunyizi switch bwati walaba nammere nga bamulonda kati ayogeranga ayigigi mwabetaka tugenda era mu minisitule eno tugenda tusaaga ne minisitule gyayogera teyina na ssente agenda kuzirya zaani 80% za misaala kati ye enjogera teyina njawulo na ya Nantaba bamusindika okubeera state minister ng'alinganga ayigigi n'abuuka n'agwena n'ateeka n'essimu ku lawundi his excellency bano bawulira gwa nammere gwa whistleblower kati ye gwaliko ngenda boogerako gya whistleblowing nga teri kantu minisitule esinga okuba enkapa era agenda kuvaayo nga bamusekeredde ng'addayo ng'atereera nga Nantaba abantu bakula nno mugundi ajja kuvaawo bamuteeke mu minisitule endala ekyo osobola okyokola kino obulungi kubanga era naye basooka ne bakubagana nani ne Balamu nani noono yagoba sipiika ne Kabanda kakananga gurupu ya Kabanda emuwambi afa kulayira endulu ne zivuga ewa pulezidenti taata n'akuba bawo nammere n'akuba n'agamba mu intercepting bamugyeko bamuggyako empigi oyo muveeko tofaayo bwekola mulimu gwo era n'ayimirira ku bigambo bye n'agamba nze abagamba mu nammere ayombayomba nnyo ekyo kye mwagalako era kye namulondeseza balamuwe mugamba ayombayomba wano omubbi bwe bamugambako amugambako aba mubi kati nammere yo abagambako muli babi matiriyo gyenjagala kati bamutaddeko ebiwawaatiro pulezidenti amutaddeko ebiwawaatiro ojja kulaba gyasibira ne mukama wo agenda yazikudde abaana Balamu agenda kulaba gye basibira kakati Lukwago ono byonna obyogedde azze oŋŋambye yatandikira mu court martial n'abafuukira akayinja akazito ka Lukwago tekali ku Lukwago kali ku balooya bonna abagenda okuddamu okuwoleeza abantu abafaana nga Besigye bali kulitiko akazito kali ku balamuzi abagenda okutunula mu misango egifaanana egyo ng'ono gwe yatunuddemu n'aguwona aliwa agenda ng'agwongezaayo chief magistrate simanyi talina police overboard omusajja akugambye ensula waliwo mu musula lungujwa Wakaliga ekyalo zooni y'emu oga nti awo tebifaanagana palish tezigatta ensula bbunga oliwo eggaba omusajja bamugambye nti bamuvunaana kumanya ku nsonga ya buyeekera busuula gavumenti n'atayogera abamugambye be baani bebabuuliriza kitegeeza bakimanyi kati agenda kuyingira mu bujulizi ki obujjawo ekyo kyebamugamba kyamanyi kuba abayeekera bo bebagambye okuba abayeekera Besigye bebagamba okuba abayeekera n'abagamba mukugu nnyo mu kutunda emmundu Orlando Andrew agamba nze
bantuukirira ne tukola Zoom ne tukkiriziganya trainingire bamawulire abangula ndeete ssente z'ebicupuli baziteeke mu Bank of Uganda inflation egwe. Orlando alumiriza Besigye ne banne bwe bayita bayeke yanagamba yansaba ne ssente ajje eno gye baatuula ebweru batuule ne Salaamu Musumba ne bakkaanya batraininga abantu ebweru w'eggwanga. Ojjukirako aba Nuupu aba FDC be bakwatira Kisumu Kenya ne basooka babaganira teyali campaign ati bagenze ku campaigningira komuntu Orlando statement agikola ddi gwe noonya ennaku yakagikola bbanga lino naye jjukira omusango ogwo tegutandise jjo Orlando wakolera statement abantu bali mu mwaka mulamba 800 gwatandika dda ne statement weeziri ezaakolebwa okunoonyereza kwakolebwa ba investigator ab'amagye baguleeta wano ekirimu mulimu ebintu ebi musango gwa Besigye mulimu abajaasi babiri balimu ebyewuunyo mulimu oyo Dennis Onen nga tebannamuteeka kuba Besigye yali avunaaniddwa n'asingisibwa emisango ne banne bana ba junior officers Lieutenant Kopolo ne Desert ne babasalira omwaka ogwo guba tegunnaggwako ne bayingira mu kaguli nga yeye bamugamba wabadde na bano mu buyeekera era tukuvunaana naye ekibonerezo nga tekiweddeewo ng'abadde akyali musibe ate eno n'akomerawo ku lupapula olulala nga emyaka gye mu 24 gyali 46 olina bwino kubuulira charge sheet eyaddako mu General Court Martial ku Besigye gyali 55 nga bamuwoza emyaka 9 nga wayiseewo omwaka gumu yalina emyaka 46 ne bayita omwaka gumu ne bamuzza ate nga wa 55 nga naye emyaka gikuzaawo mu mwaka gumu ye mujaasi yekka mu magye ga UPDF alina ame namba 2 nga tezifaanagana naye ng'amannya ge gambongeddemu limu mu makkati nga wennagaa nze Siraje Lubwama nze Siraje Kisitu Lubwama byaddala ebyo byoyogera nawandiikirako ku layije mukwano gwange nnyo kati ali indisposed nemubuuza nemuwa ne charge sheets nangamba ngenda kunoonyeza sikiwulirangako nange ngabanga nakati wali owuliddeko nti birungi bamukutte birungi ki James Meja Jeno yali musiimwayi namuwulira oyo bamuwulirako nze nsooka omwogera kusimba nti bamukutte twamusana ago nago gabadde mu wiiki konza nti omanyi gano aga monitor ne bukedde bamukutte waite ennaku 4 birungi yankubiri nti nawadde nkuwulira kituufu lwankutte naye ni bubi tebanzikiriza na mukazi wange kulaba nisula ku seminti gamba mukyala ndeeteyo kafaliso kuba naawe osobola onfuneyo ka inchi 2 nenkolakola kye nasobola wayitawo ebbanga ne wabeerawo omufeere naŋŋamba nze birungi njagala ssente bwe ziti kugulira ntumye gundi angulire ssente naye bwe nafuna birungi oli gino ne mugamba waliwo abaagala okubbiramu kye nasembayo okuwulira naŋŋamba nti noonyeza ku General Sejjusa bagenda kuntwala mu General Court Martial ate kulanka yange ennaku eyimirirwa Geno noonyezayo ne ku Geno omulala noonya Geno nambuuza nembuuza gundi ani Buto Francis yamanyi ba Geno era yeyandaga Sejjusa nemugamba nomunoonyeze Sejjusa munoonye nagamba oyansibako omusango nali mu byokutega abantu bomuwane egindi ku Matazide ne bakizuula nga si bituufu mugamba asooka neetondere nga omusajja kati ali mu kizibu ku charge sheet olwaleero kuliko birungi James nga y'omu ku bagenda okuwa obujulizi ku Besigye naye ng'alina omusango gundi gwe yamuteekako CDF kikyolaba mu musango ogwo ku charge sheet ya Besigye kuliko abagenda okuwa obujulizi kuliko James birungi nti amulumiriza muyeekera amulumiriza naye abadde mulebulebu wa misango kakati ekyo gwe musango obirama mu byo mpente nkuwe embuzi kati bagenda muwa mbuzi
successfully olumiriza kino ogende wejerera ekyo kyekigeremesezza emisango gy'abayobuyeekera okusingwa. Era mu Uganda yonna twakasingisibwa emisango 2 abantu 2. Ono omusajja wa Koni gwe baasiba emyaka mingi muno mu Uganda alaka gwawolereza ne Moses Ali. Era Moses Ali bwe gwamusinga Kayondo n'aguyoolawo n'akola apiimu ebivaawo. Moses Ali afudde akola ne gavumenti nga mwesimbu mulungi. Gundi yaguwangula ya Nyanzi ogw'obuyeekero wa DP yamaliriza abadde minisita emyaka mingi nga MP weno mu Beene. Andrew Kayira Busujju oba Busujju yakafiiramu. Bwe yaguwangula Pulezidenti n'agamba guwangudde nnyo tumanyi oli muyeekera. Yadde owangudde naye oli muyeekera. Bekyala amasasi gaamulya. Scotland yali ripooti n'emala emyaka nga tefuluma. Omugenzi Sebaana n'agezaako gifulumya ne bamukuba tiyagaasi eyo ku malaalo ge gye yali agenda ogisomera ag'omugenzi. N'abapoliisi ne bamwekuba nabo ne batandika okunoonya budomola businga kubeera ku muzikiti. Bagenda ku muzikiti ne tufuna amazzi n'abapoliisi. Naye nga abapoliisi bagamba mugendemu naabe tiyagaasi wamu. So obuyeekera si bwangu bwa kulumiriza muntu. Okuva edda bakyesiimira bajjanga mu Parliament basayininga ne bagenda mu nsiko. Bamutulaki. Era kyamalirizibwa Kayondo aguyodde ng'akoze katimba mu kkooti. Ng'agamba gwe wamulaba mu saati nzirugavu nti ate ono agamba yamulaba mu kanzu. Ani mutuufu? Tinze mutuufu. Namugaa kano kati. Nagaa kawuzi nagati si kawuzi. Kiteze tulaba. Kyembuuza. Kati Lukwago akivaamu atya? Kuba oŋŋambye nti kiyinza okuba kagenderere kutiisatiisa looya n'abalamuzi bagenda kuba mu misango gya kikula kiti. Kati omulamuzi ono yataddewo provision emu. Ripooti enaava emulago gya musindisi ejja okumanya nti tebalina capacity ekola ki emujjanjaba. Ate okumanya tebagirina bw'alwala omugongo ogwo ne bagenda okumulongoosa omuteekamu ebyuma. Gavumenti yamusasudde. Gavumenti eryaweeya nti mulago temusobola. Tiyani mututte India. Bivi abadde azikolera Kenya. Kati kitegeeza kimu either ono omulamuzi bw'aba ng'ali ku control ajja kusigala nga mudinayiza bbeeyi. Ajja gifuna mu High Court. Ate naye toli sure nti ajja gifuna kuba Besigye yamusookayo yandibadde yagifuna dda. Lwakuba nti omusango gwo treason tegwenkana ne guno. Guli mutonoko. Guliwo mutono. Kumanya ne soogera. Nesibuulira babuyinza nti ntegedde. N'okupuluvinga nti nategedde nalwo lusozi lunene. Naddala ng'olina balooya abalungi nga Sseggona. Ate wayinza okuba waliwo communication wakati wo nze ne bano. Zeezo ze boogerako. Omulamuzi yasomye Orlando z'ayogera noonya Orlando. Era Lukwago azikkaatiriza ng'agamba omulamuzi yisome ng'agamba omulamuzi nti watuwadde olukusa okugenda naye abantu ba komishona baatuganye okuyingiza gajiti zaffe. Omusibe waffe Kiraya nti awulirize tulabe difference gy'akola ki gyawo. Ono ne waayingiriramu nange nti mukyaliko abo ababiri naye nange kwendi nze bukya bansi basoogerangako n'abasibe bannange tulina okukola unifying defense. Oyo omulamuzi teyamuzeemu Baguma. Naye Baguma yakoze ekintu kimu kiba nga kituufu kugamba nti yadde otaddemu defense nti obimanyi tukwagala wano for cross examination. Tobimanyi tukwetaaga wano. Kati Sseggona alina okuyimirira ku magulu abiri ayokye ne banne balooya banne ebibuuzo CDF senga abakoze eki abazze kuba eno criminal looya abeerawo naye nga bagamba nti gwe layira amazima g'abachwezi oba ga Katonda buggulu kino saakikola ng'olayira. Ebya Lukwago twabisomye. Kaŋŋende ku kya omusajja ono gw'ogamba abalumiriza yandeeseeko obuzibu. Orlando. Ye Orlando ali mu kategole ya no muganzi wa Bad Black gwasingisiza omusango gw'okufunda emmundu mu South Sudan n'awalala. Alinze ekibonerezo oli.
wano ndaba gundi egamba bweti si eno gyova okumpa ya 10 pages name omusajja alumiriza Lukwago asinga kulumiriza Besigye kasooke tugisome statement of Andrew Wilson aka Orlando wa myaka 5 mu 3 mu America business consultant ate mutuuze wa America states that the above particulars are truly mine. I'm of a sound mind and I wish to clearly state that I was in the British military for 5 years between 1988 to 1993. After which I went into private security and investigations. I wish to state that I'm also into writing and authoring books mainly on security and crimes. I am also associated with another company that has been in operations since 2003. These companies that I work with are largely dealing in investigations and tactical training on firearms. The company has a website registered as Uganda. The company has a website registered as www.tohff.com. That is www.tohff.com. Agikola ddi eyo statement? Waggulu wano nno wentandikidde tewali date. Kandabe wansi wa gyeggwera eyinza okuba erina ne date. Dated this 24th month of March 2025. Last year. Nga bakola dda statements endala y'omu ku bajulizi bayongerezaako. Osanga ziri baazitegeka kuba total namba y'abajulizi balinanga 10. Agamba bw'ati. Fast forward kankutwaleko wansi olabe. While in Uganda, upon invitation by Moses, I informed the Brigadier General Richard Otto that I was in Uganda on business visit and had linked up with my friend, one Moses, whom I had linked Otto up whom I had linked up with online since 2020. And we had been communicating. In our communication, we discussed business of dealing in tourism, coffee, and tea. While in Uganda, upon invitation by Moses, I informed the Brigadier General, Richard Otto, that I was in Uganda on business visit and I had linked up with the okay. Bachiri? Okay. While in Uganda, Bachiri? I linked up with the friend Moses upon request I shared contact measures with the General Richard Otto, who later linked him to military intelligence. I informed the Brigadier General Richard Otto that I was in Uganda on business visit and had linked up with my friend Juan Moses. Upon his request, I shared the contacts of Moses, the General Richard Otto, who later linked him to military intelligence for pursuit of the security information Joel Wakaima had shared with me. Later, Moses was instructed by officers from military to inform me to continue engaging Joel Wakaima while giving him Moses feedback to give the process, to guide the process. Joel, most likely mujulizi. During my engagements with Mr. Joel Wakaima, after a period of 2 years, he introduced me to Salamu Musumba, whom I talked to on video Zoom call that I recorded the audio since I could not record the actual video, as other parties were on the same and would be made aware as Zoom shows recording is ongoing. Naye Salamu agikola ki? Agirina. Bwe byatuuka wali mu group n'agamba wano sobola
kujinyiga. Bajja kulaba abaliwo bajja kumanya recording is ongoing. We discussed various aspects including her requesting me to facilitate training for their people in journalism and covert communications with the aim of gathering intelligence on government personnel and supporters within and outside Uganda. Salam also requested for a meeting in Brussels where she was inviting other people like the mayor of Kampala, Elias Lukwago, Ssemujju Nganda, Lubega Mokaku, and Charles Wamoshano. I recorded this Zoom conversation between myself, Joel Wakaima, and Salam Musumba. On my phones, I was onboarded as their security military advisor for their shadow government. Salam then requested Joel Wakaima to put me in contact with Dr. Kiza, which Joel did. Indeed, on a date I cannot recall, we had an online meeting with Dr. Kiza Besigye, which led to a physical meeting a few weeks later in Geneva, Switzerland, on 29th October 2023. Owulira. In my first physical meeting with Dr. Besigye, he asked me to help him to set up military networks in Uganda to cause destabilization of the country. Here I met Miss Dr. Kiza with Joel Wakaima and Franca Kihehere Atukunda, whose residence identity I possess. I booked and paid for Dr. Besigye flight from Entebbe, Uganda to Geneva as he had requested. He also provided me with his Ugandan passport number, a copy of which I have with me. Here we planned for Kisumu training where some of their people were to be trained in covert intelligence and paramilitary tactics. The same meeting, Dr. Kiza further requested me to provide fake Ugandan shillings where with the help of some of their affiliate officials in Bank of Uganda would inject bichi fake money to cause inflation. I presented Dr. Kiza real Uganda shillings and told him that this was fake money, which he believed. I continued communicating with Dr. Kiza using a Swiss contact number registered as bichi, and we had several WhatsApp messages exchanged via this number. After that meeting, I was made to believe that one Frank Kihehere Atukunda had traveled to Uganda to wait for the training in Kisumu, wherein he had planned with Joel Wakaima to stay in Uganda, Kenya to coordinate terrorist actions. They indicated to me they wanted to poison the president's water. They indicated it to me. They wanted to poison the president's water sources in his farms and then kill all cows. Joel Wakaima was also asking for poison to attack some government officials in Uganda. Such poisons like resin poison can be made from castor oil beans, which we discussed. Dr. Kiza and his group wanted to prepare attacks on key government security installations and military facilities like Simba Barracks in Mbarara, 2nd Division Makenke Barracks, Bugema Barracks in Mbale, Bihanga Military School, Kachoma Mountain Brigade Kabarore, Gaddafi Jinja, Magamaga, Mohoti Institute, Bwechiri, Olive Tambo Kaweweta, Nakaseke Special School Nakaseke, Air Force Academy Nakasongola, Engineering College, Luzira, Junior Staff College, Chimaka Urban Warfare School, Singo,
Karugutu Training School, Makindye Military Barracks, Kisumu Barracks, Wakiso Police School, CBT, n'ebirala biri wano Kibuli, CID, and bwebajja they provided these facilities as targets for attack by one of Joel Wakayima's contacts called Frank Amalila, a former ADC to let Dr. Kiyinji. We have screenshots of WhatsApp and Telegram chats, messages sent to me by Joel Wakaima, who assured me, Doctor was in the know. In addition, I have the copy of resident permit for Frank Atukunda Kikehere for the Netherlands, a copy of which provided to investigators in a soft form. In this meeting, which approximately lasted 2 hours, I recorded them using my magnetic audio listening device, which I have also provided. I also recorded the same meeting on video using a covert camera in a USB wall socket. Later, I transferred the content onto a hard drive for safety reasons. I was also using my telephone contact number registered with Chibichibichi, and in our meeting of 23rd November 2023, we also agreed to have a training course in Kisumu, Kenya in December 2023, but it was postponed due to financial challenges. The postponement caused a lot of stress to Joel and Dr. Kiza, as they struggled to maintain the morale of the trainees drawn from the countryside whom they were accommodating in Kampala. My phone has been passed over to the investigations team to extract and image the said content in form of evidence. The second meeting in Geneva, which took place on 24th January 2024, was a follow-up of the previous meeting, and this time Dr. Kiza was committed to facilitate the training of his people to fight the government of Uganda. The meeting was attended by Joel Wakaima, and we talked about why previous training camp in Kisumu was kind of a future. Dr. Kiza also agreed that and encouraged me to come to Uganda to assassinate the president using a drone strike. Ompulidde honamwe nakimwagadde tunatandikirawo page nagambye ziri Ekisumu okitegedde. Yes, nti waliwo training Ekisumu. Circumstantial evidence eraga nti waliwo abantu abakwatibwa Ekisumu. Amanyi baali bagenze kukola ki, bo baali bagenze ku course. Naye ono ng'alemera kaagamba buli kyayogedde wano alina evidence yakyo. Era abasinga baba na evidence. Era agamba n'okuprove ebirecording. Yes. N'amaloboozi aga temubeeremu AI. Anti bizuulwa wali nga y'ensonga lwaki Lukwago yali ayagala agende babiwulire bakirayanti be ne batamukkiriza gadgets. Lukwago yali ayagala akole etya? Agende e Luzira babiwulirize ne kirayanti we. Abitwalire ku kirayanti we awulire bye bamuteekako eno asobole okukola defense. Bano ne bamugamba tekijja kusoboka nga baagala bakole batya. Ano omulamuzi yabakkiriza. Abantu ba commissioner wa prisons batamukkiriza, bamukkiriza y'okuyingira naye sina gadgets. Ate nga yabawa ensonga kati buba bafunye chance abanaaba baliwo nga siri Kwago bajja kubawa room babawa obudde babiwulire. Toyinza genda mu defense nga tebakuwadde bakuvunaana. Era noono omujasi captain naye balina muwaako ebibye naye akola defense eyiye. Lukwago naye bamuweeko banaaba yadde bamuwadde bbeeyi oba tebamuwadde balina omuwa bye banoonyereza nga biweddeyo kuba bagamba tebannaba ate ajja kutataaganya obujulizi bwe. Bino ebintu si bijweteke ate bwe bitandika mu kooti obirabira mu kooti. Banaabire nga yono nga tebamwogerako Wakayima. Bajja bireeta Wakayima ajja kujja
Wakayima ye nga tayogerwako. Tewali guba kuba bano bonna bendaba ebitambula ku ono byayogera. Sooka odinde. Wakayima mwali mukwate. Omusango gutandika butandise. Emyaka kumpi ebiri. Buli luuki abafumbayo obujulizi oba bafunayo obujulizi obulala. Kati bagamba nti tukyali mu investigations. Obujulizi bwongera okuyiika. Obujulizi bwongera okuyiika. Nejjukira wadde wagenda mu trial. Mu criminal case wonna wofunira obujulizi obupya osobola obwongeramu. N'obuleeta. Okuswala kubeera wali mu kooti. Kuba luli baali batugaye bagenda bakweka identity zaabwe. Tebajja kulabika batya security. Naye bagamba batya security. Tekuli mutende okujjako omulimi. Atunda emmwanyi. Omusuubuzi w'emmwanyi. Bonna ba Major General. N'oyo Orlando Mugambi yagendako mu training mu Bungereza. Emyaka 5. Era yali w'amagye. Trainer mu sophisticated weapons. Sigotiisa okuti tyalulukwako w'ekikwanso. Talina kyata kulaba lukwago mu maaso. Onkole ki? Gw'olinyira ekikomera n'osamba olugi n'omugyayo ng'enseenene. Ffe twakwatanga amayanzi mu ttaka eyo. Okusoma busomero Ijenje. No, Yaga have got the fool. He's under my basement. Ebintu bitandikira mu sima ya Summons. Kati tuli ku treason. Obuzibu bwe tugenda okufuna ze tweets za uncontrolled tweets za Jeno. Bitya. Anti kati bajja kumuteekako ezizatizize, bamuteekako n'ezize, walabye yabadde efulumye. Babaga nti asuubira okukwata Katikkiro, Ssaabasajja Kabaka. Netweninga. Bapengepenge ne batandika okuddamu. Oli najja n'agamba eyo fake. Naye n'agitambuza nnyo. Eginowa. Kati minzaani eriwa. Ate jjukira X eyo teriroko. Kati ogitadde mu bantu abayinza okwetaaga gye bujja. Nga ICC. Obawadde obujulizi beforehand. Nga tebeetaaga na kubunoonya. Abantu bonna bazze bakola ebintu byonna ebinyiga abantu. Badde beegaana. Ku mirembe gyonna nga tebakkiriza. Ne ku Gwamini walaba luumu. Ng'agamba omusajja yafa accident. Motoka. Kabenje. Tavangayo n'agamba nti mukubye omusiru ono Archbishop. N'abakwata ono Bishop Munadini w'e Masaka. Baagamba nti twamutulugunyaako. Wadde akatono. Senga yagenda mu basement senga kyali yadde kirala. So ekintu kyonna kasita kiggwamu ensonyi tulinde bulinzi ate ebintu bitandika mpola. Kasita ekigambo kijja nga kyakabi ne kitunda kireeta obuzibu. Twatandika n'ekigambo gaali bamuyisizaamu eggaali. Eggaali zatandikira ku CPS mu kulondoba kwa mwaka ki nga bagula ziroole ez'emiyindi wabasematimba ne bajja abantu bafuuka batali mu uniform ne bakuba abantu mu kibuga awo ne basaasaanya. Twagenda okuvamu nga muvuddemu bajjeno beggaali basobi baani sobi naye ne bamulukuti nga ajja akwate basobi banne. Kakana yafiira ku kukuuma ttaka eririko enkaayana. Tawirako awo hamu nga ekizindalo kiranga bakanyama abeetegese okukuuma ekisaawe eky'omukulu muggyese omusava. Era bw'ogwamu abo ab'eggaali bakukuba ne bakutta ku gundi yange ne poliisi eri awo ka police post. Kati njagala kujja. Awo abantu baadde beeralikira mu babbasimu. Ng'ogenda ku poliisi n'ogamba babbye Nokia yange wano. Efaanana etyo. Simanyi nti onaagiraba. Olina airtime tukube. Mwana n'agireeta awo. Ku poliisi. Mpaamu obudde njinoonye oba oli awongezze. Kati Siraaji. Lukwago anaafuna bbeeru taagifuna mu kulabako. Judgment y'omukazi nkakasa ayinza okuba si yagikoze. Lwaki? Mbuusabuusa nti yagikoze. Birimu contradictions nyingi. Era bw'aba yagikoze nga yakoleddeko order judgment eninga. Kati kintu ekiri awo kakijja genda mu basawo mukole ripooti. Ng'egamba wasobola okujjanjabwa eruzira. Mujja kulaba. Abasawo bayinza okugamba nti obamala okukwata Lukwago baga kale ayagala okundeetera service endala kunsavinga ajje.
naye wawulidde omulamuzi waliwo layini gye yawandiise maakingawo wano egamba bweti agende e Mulago ennaku mmeka 2 era n'alagira ow'amakomera nti Lukwago alina okufunanga eddagala lye mu budde ng'abasawo bakoze eki balagidde nga kiringa ekiraga nti bw'ava e Mulago azzibwe Luzira bw'alibanga aliko ekyetaagisa okujjanjaba addeyo wa e Mulago era gye mulifaalinze nga bw'avaayo addayo wa ye mulifaalinze naye ani yeesiga Mulago okujjako okugyesimisako okunyirira Sseggona yagisabye yagisabye nga talina kyakukola naye bwe kiba nga ba MP teri agenda kulwalira Mulago nga noono gwe tudiddemu akalulu yagenze kumpi ne Mulago naye nga si Mulago aliwa ono omukyala ow'effumbe Munnakimuli yafiiridde awo Munnakimuli n'aleka wali Mulago n'ajja wano ka kiriniki baagamba mu Kangungu anti Kangungu baali balooza akalwadde kangu era kandi ne Mulago bakola ku bwangu ebifaalo omuntu ng'oyo basobola omukola baganda bo bano kiki naye ekyo kituyigiriza kimu nti tubeere eno ntandikwa y'okulaba ebinene ebisinga awo naddala nga bifubutuka mu musango guno kuba kukyagaziwa kukyakula bayinza okuyita Salaamu Musumba essawa yonna bonna ekyali bayinza omuyita gwe baagadde bamuyita naye MP wange Ssemujju yeteguddemuko sooka ombulire Ssemujju yagenze kuwummula yagenze byaddala yategudde kuwummula oba agenda kuwummula tavaayo n'agenda waza naye yagenze kuwummula kyekiriwo wetuli awo era gwe bagambye nti naawe gweddako Ssenyonyi gweddako kati pulojekiti etandise ey'omukulu eyatwala Anita okutwala n'ono ebyobulwadde by'omukulu tunaabiraba naye eyaleese amawulire yeesigika kuba saasoose kuleeta ago yaleeta agasegirinya n'omugaaga oyogera lwansaalwa mwana wafa temumujjanjaba nayetaaga akatolu bwama katunaafu kati aleese Anita bigere bizimbye oba byazimbye mu nnaku mmeka naye Anita bannange eyo nga nkugjeyo kankutwaleko ewa Anita